Tusubire nti nno muli bulungi muje baleko jona gye mukwasaganya mwe abakyagikakalabya Mumbeja Aisha Nasulomba nkomyewo okubeera ng'ate mbongerayo n'amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Yes, olutalo ate lukutte waggulu ne wansi wali ku social media. Olutalo ate luli wakati wa Susan Makula saaka ate ne Julie Birungi oba yali Julie Mutesasira. Kati nno munaye Susan Makula jjukira leero service yagituddemu engeri gye luli lunaku lw'abakyala. Avuddeyo butereevu n'alangira Julie Birungi bubi nnyo era bw'atyo munnange bingi nnyo byagenze mu maaso n'okubeera ng'ate ayogera Akatambi ngenda kumaka kulekerako mu maaso kawo naye nga binaggwerawa. Agambye nti waliwo omusiru gw'atera olaba Julie Mutesasira yakyaliko kubeera nga kwegamba alaga abantu nti ebisiyaga kye kintu ekisinga okukola ki okubeera ekirungi era bw'atyo n'atubuulira nti ennyimba za Julie Mutesasira ze zimu ku nnyimba ezaamuleetera okulokoka wabula yali so disappointed nga munnange ate ategedde nti Julie Birungi oba yali Julie Mutesasira mbw ate naye munnange yegasse ku basiyazi. Bingi nnyo byayogedde ne yegatibwako ne Pastor Bujingo era ne boogera ebirala bingi nnyo bingi ddala. Kambi kulekereko essaawa eno ogende mu maaso n'okubeera ng'ate obyekkaanya. Komenti yo giteekeko wansi awo ate mu comment section. Subscribe nga gwata n'abateekako akadde olimu okubeera ng'ate omising out updates. Waliwo omusiru gwe ntera okulaba mita Julie Mutesasira ali mukwano gwange n'ayingira ebisiyaga naye teri muntu ayagala kumenya balala ng'omuntu eyamenyekedda. Sitaani bwe yafiirwa eggulu amanye ekiriyo tayagala mulala diyingira. Julie Mutesasira kampeyini ye yakulaga nti ebisiyaga kye kisinga obulungi era buli avaayo n'akyogerako ng'akiwagira amuwaana namupositinga naye ani amumanya okujjako bannayuganda. Nali omu ku baali baagala ennyimba ze naye si muntu era n'olimba bwe nduwulira nkyasumulwa Katonda yakozesa endogoyi okwogera era sobola okeera ku makyanga oluyimba olukusumuludde aluyimbye simulokole. Tekitegeeza nti muntu mulungi endogoyi bwe yayogera tekyagifuula muntu. Teri asazaamu degree nti professor yagudde eddalu katugisazaamu kati beebo naye abaana tulina obbabulira nti ba role models. Tokitegedde kyeŋŋambye Julie Mutesasira oba n'abalala abaligwa ne bava mu bulokozi ne batandika okuwaana ebisiyaga temukyawanga nnyimba zaabwe kubanga ennyimba ze baayimba bali inspired by the Holy Spirit. Kati bye bakola bali inspired by the evil spirits. Kati kyeŋŋambye Susan nti omusomesa wo bw'oba wafuluma university n'owulira nti yaggwa eddalu alina ku treatment ali kutabika tekitegeeza diguli efudde obanga oluyimba lwa Julie lwali lukunyumira sigala ng'olunyumirwa ye musiyazi eyeerangirira naye oluyimba lwali mu mafuta amalala. So musomesawo bwagwa eddalu diguli yo togiyuzanga osigala wasoma ng'akyategeera. Ekitegeeza tovanga mu kanisa kubanga omusumba yagudde oba yakufeze.